Namungi w'omuntu yeekulumuludde okweyiwa ku mutala Kasokoso ogusangibwa mu disitulikiti y'e Buyikwe mu Kyaggwe okwerekera mu Bannawulire Danny Kyazze. Omukolo guno gwetabiddwako abantu bangi ab'enjawulo nga muno mwe mubadde ne bannabyabufuzi. Era essaawa 8 we ziweredde omukolo gw'okuziika ne gutandika nga wasoose kubeerawo kusaba okukulembeddwamu Ssaabalabirizi eyawummula Livingstone Mpalanyi Nkooyooyo n'asima bannamawulire olw'omulimu gwe bakola. Naye ne bagamba nga tube bannamawulire nga bafaanana bulala nga ennyambala yaabwe n'amaaso nga gatunulanga bulala naye nga gatula bannamawulire banyigira balabika bulungi. Banaye bannamawulire mwebale nnyo naddala mwe ababeera emabega wa kamera nammwe nga muzitunuliza bannammwe mwebale nnyo banaye mwebale ddala n'abagasaka bagasakira egiini n'egiini banaye mwebale nnyo mwebale ddala. Omulabirizi w'ennamirembe Wilberforce Kyolwalira agumizza abafiirwa n'abakwasa Katonda okubagumya kubanga ye abeerawo ennaku zonna. Tuwulidde ebigambo bingi era tukakasa nti buli kintu kyonna ekibadde kiyinza okukolebwa kikoleddwa. Munnaffe n'awummula. Kale maama nga bwe twagambye olunaku lw'eggulo nti amaloboozi mangi agayinza okuwulikika naye ffenna bwe tunaaba nga tuvuddewo kubanga era oluusi tugaa nti munnange nja kubeerako wano okukuume naye era ekiseera kituuka oyo yabadde agambye nti nanja kubeerako wano naye n'akugamba nti munnange nange nzizeeyo ewaffe naye anaasigalawo n'eddoboozi ly'onoowuliranga erya Mukama waffe Yesu Kristo yagamba sigenda kubaleka. Kyazze ng'asooka kubeera musomesa n'oluvannyuma n'akuguka mu mulimu gw'amawulire gwe yatandika mu 1964 ku Radio Uganda wamu ne UTV wano we yava mu 1998 ne yeegatta ku WBS TV gy'olaba kati wamu n'akaboozi. Yazaalibwa mu 1943 ng'era afiiridde ku myaka 72. Alese abaana 14 wamu n'abazzukulu abawera. Omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze kisa.